asoko lukubira mu tochi abasajja siba mativu na sizimu ya Sendi ne munne nga bwokola nabo endongo nga bagikuba munye ebituli endongo bagikuba munye ebituli omanyi nayimbako omusajja gwe bayita witwit ya producing oluyimba lwange lwasokera ddala mu Monster Studio kati nawulira oluyimba lwange lufune ngamba Jacob sijja dduta era teri muntu amanyi nti onyimba kojja kunzi n'abantu abatono kati omuntu yali aligimbyeko nebimulema talina kyaŋŋamba nze siyimba era nsobola okutegera nti oluyimba lubi niwe oba wali okedde kumakyo n'orecording oluyimba n'oluta ku mpewo n'ogana okufuuka star ku luyimba lu tolina kyoŋŋamba. Sendi yalayimbye Sendi yayimbako nekigaana yayimbako Sendi yayimbako yalina ne gundi yalina manager w'ekibiina ekimu nkirabidde erinnya lyakyo oli Jenkens muyimbi ojja Kasuku yatayimbangako enyimba zaabwe ziriwa bwe ziri mugolinga bazimanyi abantu abalakadde so awe basinzira okukuba mu ebituli mu nyimba z'abalala basobola okusinza because ba critique nako ze bafuka ba critique ate critique ye muntu a criticizing buli embeera nange ndi critique or even if ndi meya webu na mwaya nete kinjja ko taito yange yanfula meya webu na mwaya bingi byasituse era nakatamba akama bya Jenkens akakadde nakone kajiroko oluvanyuma lw'omusajja okuvaayo n'agamba nti oluyimba lwa Nalumansi olwa Bobi Wine si lulungi na production ni sinungi omanyi music on alifane nti go chorowooza nti no si kirungi ate omulala ajja kisiima kyekiringa Jenkens yakuba no sitalo saga chimba baki oba akibiki byayimbye ensi nekikkiriza nekimufula international kati Nalumansi bwobanga oli owuliza nnyo music oluyimba ojja duga oluyimba si lulungi naye omuntu ayagala Bobi Wine awuliza music wa Bobi Wine awuliza okuva akaguma ka lubendera zaako akola naye ajegamba Bobi Wine nze kulange oluyimba lulungi because wotunya Bobi Wine okuva kagoma kandu bendera nono Nalumansi akolaga nti ye muyimbi akyasinza okubeera versatile akola versatile akyuka buli dakiika so Nalumansi kayimba kalungi akanga mu matu g'abantu abamu tekabadde kalungi naye nze kulange kabadde kalungi because mumanyi kyasobola okukola si wakoma kati Bobi Wine yamu ku bayimbi bogamba nti asokola oluyimba nagala oluyimba ndutadde for the sake of njagala promoting kino for the sake of njagala kole kino okitegera kati bantu abali machuwa akolo agenda na luwandika lyrics z'oluyimba nenga ayina gyalusindika oyeza nga alusindika mba critique either nga alusindika mba politician ye Bobi Wine amagezi mangi ge bakuyigirako Bobi Wine mu interview ye yacyankalanye gwanga lyonna yagamba takyali mu level za Chameleone ne Bebeko takyali mu level zaabo ebyaddala it is 100% takyali mu level zaabo omanyika tasawa zino wotogera kuba we are speaking music even if you are speaking music gendo tune YouTube limbala Bobi Wine na views maker no na views maker omuntu ekaka mu music asinge sawa zino mu bayimbi Jenkens David Talo Shiba Kalungi mu bayimbi atabaleta n'abantu va mu parapasiba nabaye kuba abeeragalaga naye abayimbi abaleta abantu 12 13 ngoli kushuwa na omutimbo omu ojja funa abantu 13 Shiba Kalungi David Talo Jenkens abasigadde oyina bapanga bupanzi no bapanga papa ya oyina kutetenkanya okufuna vibe y'abantu abangi kati wabanga aganta kyali mu leegi yaabwe nange muwagala because oyesazi no akwata kifo kyakusatu mu baloboza agakyasinza amaanyi mu Uganda kyakusatu asoka President Museveni adda kukabaka muwenda mutebi okusatu Bobi Wine ekyo ne kintwala ku kibuuzo kiri nti Gravity ogamba teyali mutuufu mu nsonga ze big 3 okubanga tebakyaliwo ya big 3 tebakyaliwo we bali mu images but tebakyaliwo musically ane ba big 3 abo tosakira macha kibajjako nti niwabanga ayina oluyimba teetaaga kubeera na luyimba because legacy ye emweyogerera kati obuzibu big free mulimu abamu abaganya okukula mulimu abamu abaganya okutegeka obukadde bwabwe bogana okutegeka obukadde bwo bwe bukuyiganya wekka kyeva ojja kusanga abantu abamu nga bazeeyi nga bakriticizinga music ninga abazeeyi osanga abamu nga bazeeyi naye nga bayimba emitwe bitategerekeka kyekimu wajene ne story badde tambula ya Spice Diana ne Nope nga bamuvuma kugenda okuyimba wakyagera kuyimbira muhozi bana Uganda katune mu kamera muno bana Uganda kamba buliemu kintu kimu nti omuyimbi yenna ali ku stage omuntu wamuyita mupangisa baba mpangisiza kuyimba
omulimu gwe kugenda kusanyusa either wa opposition oba si wa opposition azonga bamuwadde amaja n'ekiruma nnyo okulaba omunayuganda agezaako okweyimusa omuwala gwe bayita Spice Dina alina abantu ng'amakumi nga 300 ebimudipendingirako ng'Sendi wazijja ku stage azitwala mu baana bakateyamba abalema ng'azitwala mu baana bakiggala abazibe abaana b'abantu be basuulawo n'okubezawo obulamu bw'obwennyini gwokeera ku makya n'ogamba nti no Spice Dina yalidde mu bannayuganda lukwe basi kitegeera olukwe kyeki eyaluliddemu atya guli mulimu gwe tetuli mu byabufuzi ebyobufuzi byaggwa tulinde 26 wakikola n'agenda ayimbira omusajja oyo ku campaign ngamba atuliddemu olukwe naye essaawa zino Spice Dina akola ekintu for the sake of nti apromotinga brand ye kubanga brand ye eryamujjukira essaawa zino balya mu kuyimba kola back tunes ne YouTube bibalyako abayimbi kati omujjako okuyimba agenda kulyawa tulina okwawulamu bino ebintu okuyimba okwa business n'okuyimba okwa campaign ebintu ebyo ndalo byanjawulo ne leka abantu banoonye ssente kubanga opportunity weereko senga obadde osooka kavalinga Spice Dina lero kyakoze nolaba abaana abali awo wansi abatasobola batalina bamaama baabwe ne batata nenga baazaalibwa kati abaana abo anayagala obbayamba si bannayuganda abaana abo kyewagala okuŋŋa nti ebyobufuzi by'abantu balamu bokka omwana ajja eri ssente n'azireeta ziyambe ekintu kirakozi gyali mukola kati oyagala ssente azijjewa okitegeera mmwe kanyini abopposition temusobola muwa ssente okitegeera kati aba gavumenti bamuyise bamuwe ssente mumuleka azirye azilonga azizza muntu wa wansi omunayuganda kisingerera okuba ekikulu naye ekiruma nnyo aba opposition tebagaba ssente okitegeera kati ate bano abali mu gavumenti balina ku ssente bebazita ate bana opposition bakunyigira kane yo buzo genda kulyawa obo genda kulyawa ate nekyewunza nabo balya ne ate banyigiriza ate bano bamufuna mpola abalya ku stage okulya obutalya that is bad nabo balya indirect people eyo secretly muganda wange NNC nzo okuva nayingira ebyobufuzi nategera ebyobufuzi bya kisiru ate ebyobufuzi bimu ku bintu ebikyasinzidde okubeera abantu ba hypocrite ate n'abantu bano abalonda bambi nabo balina ennaku nnyingi kuba tebalina kyebamanyi yabeera ne laavu y'ekintu kye mu mutima naye ng'ate bantu bawerekerezaako bo nga bo bawerekezaako tebalina mutima ogwo gugye gwalina